obwesige nze nja kwongera abamu enendeka y'abatono ko omuntu akugambira ano nayagadde omuntu nga talina kyamwagalamu katono kubanga gwe noono enyinyi oyo yani dictator Ami yakola ngani X afumba emmere ate ngera abadde akola kyekirala abadde akola nga manager X tata w'abaana baba yatugamba nti bw'ofanga baziike munze kati n'agamba ate noono yamugambye kati era kisigamba either abantu bazanya firimu zaabwe ffe nga tetumanyi kale obuzibu bwabwe tusumbuwa nnyo nze sigamba tebiriiyo naye tomanya mulazikakalakeko n'ogamba bannange ng'oddira otya n'ogamba nti ono omuntu yabadde akola ki anvuga yankuba ebifaananyi tomanya abantu abakuba abantu ebifaananyi batera obbeddiza Grace Nakimero omumanyi Nakimero muyimbi kati baawo omuzungu omumanyi yali photographer Andre Wenowe yali photographer kitegeeza kati photographer beefuza omukwano mu Kampala wano abantu babiri bobanga weegenderezanga ennyo ku mbagayo photographer ne best man abo bo esaa n'omukyala bamutwala oba tuli ku bwangu nnyo owookusatu mpola goba oli tekako eriso naye tomufiirako metroni ne metroni amanye ebintu ebyo bw'osukkawo space emperekeze n'onyaamu emperekeze nayo emoji n'onyo ogyegendereze mubaamu emperekeze ng'egenda fiira ku balo ewerekerere ddala mpaka mu bufumbo okitegedde nemwekera bulungi naye ng'abasinga obukulu best man ne photographer anti kati photographer alina bwakutereezamu bwati naga katukata wano ku wato kati nga namwe mumanyi muli bangungu obugalo bwa photographer n'owulira nga bukola ki tusinga bakola masaji mu saloon ne mbane mufiringa abo bafutu baleke leka abamasaji baleke tubawe ebitiibwa byabwe bwe kyabasukkako kubanga omwana omu yaŋŋamba nava kukola masaji nga buli bwakola masaji balina bwebatu ng'akola oli customer ogenda kwonona fulo ya story so ate era ogisse oliziza ku nze nga biva katulabe president kansoke nebaza kucheza ni beki ono akiikidde abakazi abaali bazaddeko nga bagamba tebalina yesuubira kuddamu kufuna musajja mulala so akiikiridde abantu abo nti azaalidde ddala abaana be naye mukama azemu n'amuwa nga mmaatha naye talina byabakiikiridde gwe njagala otambule ng'oli mukyala otambule bwoti mu Kampala ng'owandiika kwanye akusabye ennamba akoze ekyakutunuulidde oluusi olw'ekisa atunulanga embwe emala zinaazo mu kisibo kati odde osoma olukalala lw'ojja kulaba nti talina kyakoze kubanga buli mukyala bamukwata kati president amagezi g'owacheze ni beki wono gwe yakafuna azaale mangu mangu ng'oli oba tetwazze kuwa magezi nirisi sense wabula ndooza katulabe few moments later but a few moments later nti wano Chosen Bekion yali ayogerako neyaba NBS TV ng'awaana omunankani nagamba mpakuhanga nze mpakuhanga nimineta Ami kakati nebyoka bidda eggulo ng'alina gwakola ki ng'alina gwawaana wumula nze wenkugambira alina kanakabina ke kakola bwati nga bakugambye nti bakwata vidiyo nze sijja kwewuunya owaana atya omuntu oli nogati at least baziike mu nze ng'ofudde kati ate n'oddira omulala n'omuwana bw'otyo what if abantu bajja tuuka olumba gatte ebyafaayo byabwe mwakayivuzi bagende nti ndowooza olaba kyetwaliko mwe temukitegeera olina olumya X buno obudde abantu abasinga balowooza Ami Jaiti yafumbye emmere olwaliro tutumanyi kikyaliko naye waaba alonda omuceere agwegendereza kukigenda mu maaso abasajja tulabye ebyawa leka naawe tulabye fumiitiriza gwe faso mwe bakyala mmwe muli bagumu ffe tetuli mmwe muli bagumu bakutwalako omusajja n'osigalawo first of all abasajja tebakyawa gwe kyoba omanya kati mwe mukyawa naddala akuzaddemu kakati ffe buli logeraoga basudde yayimba nagati wandiyitayo ne mwejjukanya ate bwe temwagala kwejjukanya weyakomawo n'agamba oba okyatenda ebbeere eryewuubira mu feesi owakabina n'aveeno k'olinnyako n'oweripa ekitegeeza nti owokyayasamye otenda tewakwata luyimba owendegeza amaaso nga gwozera ate owebiseera mu nsi abasajja muli benzi n'afubutuka essayidi eno abakazi singa mandaazi
nga waliwo agatunda yali food estate nga twaliridde mandazi n'alyoka agamba nti singa abakyala mwenge guno n'abasiraamu mu njuli twalireeye mu ttuntu omusajja oyo so bwe yasooka okuyimba basudde olibala mukyala mugero ne bagamba nti omwami oyo yavuma abakyala kuba yabalengezza kati gye yakkira ng'ayibye ennyimba nyingi eggwala n'aleeta n'olulaga nti eggwala libeere busega waliwulira naliwulira bwe yatuuka bagenda ne banywa omwenge kati ne litula mu motoka kati ye n'amanya nti alizizzaayo waka bwe yatuuka n'apaakinga ovuddemu ye n'alowooza ye n'asimbula atuuka eka nga Aisha Nakitto mukyala we yennyini omutegedde yafumbizza muwala we kati ng'abuuza ate ono ali mu motoka maama nnyabo nabadde mmanyi yavuddemu naye olwokuba ne basudde yali anyweddemu ndowooza teyawulira nti oluggi lweggudde lukole ki ne lweggala n'azijukiza era bakyala mmwe mulina ebizibu bamutega bukodyo omukyala omulala yatuula mu motoka ya musajja side chick kati nga bagenda kati baba bagenda kati yalina akagatto ke bulungi obugatto bamwe obwo obwakakondo kati ne batuuka anaddeeka kati enkyali agenda ne mukyala we kwanjula ono omwami mu motoka yaabwe bulungi nnyo omukyala atudde era alina akakondo omukyala omutuufu ayambadde akakondo kati omwami agenda okutunanga akakondo omukyala ono akagyemukko akawumuza ku bbali ono omwami bwe yakalaga ke kakondo kali oli alabika yakeerabidde mu mmotoka naga ate banambuuza akakondo kaani n'akasuula ebweru kati ne bagenda batuuka ku mukolo omukyala anoonya akakondo ke olunajjukira ke yasudde alowooza asudde ka saidi kiiki mmwe abasajja boyikyadi mu musaasire tulina ebitutawaanya era basudde yabuuza nkyakunnyonnyola yali ayimba ne Immaculate Nabiryo omwanyina omutegedde yali mukyala wa Katolwama bonna bawulemirembe yali mukyala wa Livingstone Kasozi namugamba nti mwanyinaze omwami aleese eŋŋundu y'eggwala eka yaga baleese eŋŋundu y'eggwala era nze ŋŋenda kunoba kati namugamba naye basudde abuuza mwanyina basudde naye ssebo oba ofa ki nga nze ajjudde obulungi n'oleeta ewaka omukyala omulala kikyemba sirina mubimanyi ebyo basudde n'amugamba naku oli namubuuza eyo nnaku ki abeera naye waka nga abeera naye waka nze omukyala nga nze ne mmwe ennaku obi temugimanyi But a few moments later yachoze ni Becky ng'akyawaana owedde mumanyi nanti nnyongedde okukakasa obwenzi bw'abasajja nedda kubanga olaba oyina full package ewaka naye n'oyongerwa toyongereko ate ekirala temusiima olaba benda ku zzali ne bamugattako olwombufe tuli babi nnyo w'eggomba n'ojja taata olaganda bawo mpola komaawo kwata mpola kubanga okulaga kati kuvuma bakazi nedda alaga kunvuma that's right that's wrong very wrong okay tokiteekako naye ekikulu kiri nti nze kenyini buli omu agume bamwendeko saagalira ddala kusajjalata abasajja abasaba muleke kusajjalata makyazi tekyewali bulijjo toyagala bunafu muki bunafu bwakyo bwa ddala oba okusajjalata bunafu bw'abasajja but si kituufu mukama akowa omukisa gwasoose naye nga bya ddala ajogera kituufu kale kirungi kyekirimu okujjako ebizibu division anti bagamba ebyowenzi division of money division of friend time n'ebirala naye abasajja banafu ekyo kibeera ng'ekyo obunafu muki tebalina maanyi balina ebintu byatunulira ne bakola ne bagamba deus creavit kyalulatinti katonda yatonda katulabe obadde onnyonnyola tulabe ki kaba tuwa few moments later nga mwana muwala akyawaana omwami oli kati ng'akoze eki kati buno udyaza na kale bamala otuwa nga awaana oli naga ku ntaanaye era alifa nga beeyagala then batuwe ono omupya owakataketake ani awaana kyoza ni Becky sana yange mbanga ntudde batekeko akapande nti chosen Becky love dictator Amber so much akaweta omwana saga muvuga speed naye nga kajja banange entumubirala tutandise n'okwefaanagana wasmailinga olabanzi nze wensimera tata baana tata wange ate nga gwe tata bulamu nkwagala nnyo ani era nze kigenda okunzija mu nsi eno kiri kimu kwagala omukwano gwe gujja kunzita gwe gujja kunzita mwagala nse John nsaba kafuba
A few moments later. Omwami wange Katina Kamala. Yasabye emyaka 7. Agamba mulina emyaka 7 nga muli mwenna. Nabe mukyala wange awulira ese weri ewulira buli ndabika gye mundaba bambi ono Onsakazi Omanyire munno tuzeeko kyawo. Yachaze ndeke yabade biwanvu nnyo. Actually ne proposal yakasooka je nakalaba nze nganze leka abazadde. Yastudde abazadde ne bonna ne babeerawo ne bawo basabira omukisa. Nakati ona amwagala ayagala muzadde we amwagala nnyo. Chaze ndeke. Anti omuzadde tomanyi. Nendoze nembozi njirete je nakola kukuona omukazi nga yakave Masaka. Ojirete encha. Kubanga namukolako emboozi nanyumya ebintu bibiri nagenda afukamirira buli muntu nzamugata omufukamirira abantu abafukamirira olumba babayayi kubanga ennaku zino omuntu anakuba asooka afukamirira nagwera ku ttaka naye nga amaaso galaba tegafukamidde gesimbye ng'omusezi ali amenvu ebyana byagambye yadde afukamya mugwera White Maria n'amugamba olugoye ojja ddugubya imuka n'agamba taata wanti abuulira njiri wali kuweroka mu Masaka abakwata Bayibuli n'atandika okugira bwati nga bw'otegedde kati ne maama we era gyali naye yamugjayo ye kati ali Kampala abadde akava mukana baaki that 60 abeera wali eri ku nnyumba ye eri gy'abadde nga atwala ono driver anti kakati tabbu eri wano kansooke mbabuulire okwagala omuntu ng'akusinga ssente naddala ng'omukyala akusinga ssente bannange weekwata nnyo Bikira Maria kitegeeza omukazi mugagga ku drive ono nchoze mbeki yayinamu n'ennyumba gy'abeeramu yiye tolaba omwami yani oli mumanyi naye saagala kwogera gobo dictator ami taweramu ku ttooke kituufu kati ate bazikola babiri naye baali bazikola babiri naye kati bakyazikola babiri kakati awo wava ki ye n'agenda mu mmere ate nabagamba ennaku zino abakyala mwe mutufuga munnange katufuge mwekaliise mpozi alina wayagambidde omukwano gwa dictator gwe guli mu ttaka teyafudde oba mulamu Chosenbeck yagamba omukwano gwa dictator gwe guli mu ttaka kubanga waliwo awe twatiira ennyo wawandikako ku mabaluwa gano ge twawandikanga edda from me to you dedications I love you until River Oceans dries River Nile dries kati gye muvuddeko Lake Victoria River Nile byatandise okusiidinga nga bigenda bikka ojjukira ndoza ali 2019 emitima negitukuba n'abawandikako ebintu ebyo maama nnyabo siffe twalaba El Nino ezze enkuba ey'amaanyi Victoria neddako engulu naye ebintu ebyo bakiyita instiria tebalaavu kiringa nga abasajja bebajalaga nti nze nfa bannange ngaani yafa mbusa kubeerawo nga tosobola kulya mmere nga naddawali n'alyoka alya emichapati n'alyoka alya komando n'alyoka alya embizi n'alyoka ate oyonoonye bwonoonyi nawe ekigambo ekyo kyantama naye ng'omukwano mungi bintu bino eyo nagivaako wagivaako mashallah n'ebyomwenge naye lwakuba kyogedde mu bukyamu nze tulina abasajja n'abasajja nadda olw'eggulu n'alya ennyama eyo nnyo kiro 2 abeeka nga tamayina kye yabalekedde n'alyoka azimba olubuto olulinga olw'ekisero olubuto embuto abasajja banikati embuto ezakabanika embuto ez'ekisero tozimanyi ne batuukiriza olugero olugamba lubuto kyoto alusenyera enku yakoowa kituufu golabyeko olubuto olukooye kati gwe bukyoza aliwo oyinza okulya wakuba wakalya tulera z'amatooke nga 10 era kituufu kyoto olaba omusajja abeerawo nga yakanywa emyenge egiweza semitrera oba zifuso nga 10 nezikuleeteza ani nolugire nnyo otyaki sirina kyentya ogambye ki ngaani jasi ngambye omukwano mungi ennaku zino bajjo bajjo muleke bajjo yalokoka ebyebulabe byonna natta n'omukago obwakabaka bwayafuna omukazi n'asetolinga n'atereera omwenge tagunywangako yanywako kati naguva nako bajja asoma bajjo is
a right thinking member of society generally. Bali bebogerako mu kooti. Katulinze mikolo gye naye. Kyoka kye tulinze buno obudde. Yafunye n'omukyala by the way. Muki wa tribe kigwe yafunye. Ate tribe kiki. Ani katwaka tumanya we amasina we yasatolingidde. Wadde okufumbira tuzeeko ki? Nga twogedde ku mukwano kati ogwadde gwa Chosen Becky. Gukyaba kubasaza ku mukamu buno obudde. Nentu naye ne mukwano gwaffe. Nda agweddeyo. Chosen Becky. Batwe ku speech ye yayogedde. Ngamazo proposing yakabe n'amazigo okufa obufi. Obudde. Nange kyembadde ndaba kubanga Chosen Becky tasaako gwa kati ate ng'ominako ne restore. Kamba bulireko katono. Webale. Kati nabagamba ddanti alina story omanyinze. Nga president w'Olugambo. Okay. Siwulira kantu ne malagajja. Nze bino binali nkugamba nagamba ntya ku Mande. Wangamba. Oyina ebya Chosen Becky biti. Naye tojja malaga bireetanga gwe president bagomike. Kulwokubiri ne nkuddamu ntya. Kulwokubiri ngamba story empanvu nnyo. Okimanyi president badde ndawo nendo ngamba bika neno badde obimanyiiko. Ati bye ngamba. Kati nzo ngamba. Wayagala bireeta kumpewo waneno mangu nogamba nina bye mmanyi. Kati nza kiriwe kitiwe natuuka level gye natuukako. Sisomola busomozi. Like waliwo kyotunuulira. Nogana endoza kanchereke. Kati nja kinyonyola mu time entuufu. Nabagambye ebya Bushoke. Bulijjo bateekako Bushokerezi Juliet awedde. Ninga nti nobateekako. Naye okutuuka le nalabye Bushoke nga musabye kiriza nkuwase nga tuli ku skies. Wena kakasiza bano beeyagala. Nze bulijjo munnange mbalaba. Naye nga at least ndaba bamukwano nnyo. Kakati nze omuntu yajja n'angamba driver yali mu ki? Yali mu kintu. Avugira ddala emmotoka. Ngamba nti kati bwe yavuga zonna nazivuga. Zonna naziparkinga. Nangamba bw'atyo nti era ebintu ojjukira omusajja yayogera ebintu biri edda. Ne bamuvuma. Nagamba nti dictator Mary yasangako no driver eri mu kisenge. Ne bamuvuma. Nangamba byonna ebyo byali bituufu. Tebyali bya bulimba. Nangamba nze agayingirira amaka g'abandi. Nogamba kogira ogaleka. Kati kyekyo ekyokubiri. Omuntu najja n'agamba mwebe mwana bakusenera mu Chosen Blood ayagala Chosen Becky. Bifu. Ate ne ebirala bulijjo era bazze babeera bo bifu. Kati buli omu yali alina kyayisaawo. Kyayisaawo kye kino ani atuteereddeko empewo eno naye mu mitima emizibu. Muwala. Owaayi. Seguya. Atuteereko empewo esusse. Eye. Kaakati ekisookera ddala kyali bwe kiti. Olinga bwe nkugambye nti alinayo driver. Kati baali balina okuteekawo okuwuddiisa okwo. Kati gwe nga nti gwe tuli mulaavu naawe. Naye ng'ate omuntu mulala kati bano balina okukola ekyo okuteekawo Chosen Blood. Ekyo kimu. Ekyokubiri Chosen Blood oyo alina omukyala amuteekamu omuki. Omusimbi. Kati yatabuka naye. Kati agamba tubeere n'enoono Chosen Becky okusika oli eriyo. Nti agambe nti nga bw'ogamba kuba omusajja oba omukyala bw'omwawuka nayagala nnyo ng'oli bubi. Amulumye. Kati yali ayagala nga tofunye mulala. Kati bw'ofuna omulala omutima gumukuba n'agamba wayi sooka ojje tulabe. Naye n'omukyala n'aguma. Oli ow'ensimbi owa Chosen Blood. Nabaga nti ekirema ow'essente wekata tokola ki? Tosakigezaako. Olina gateze nnyina ssente. Omanyi ssente zaafukaga amasannyalaze. Mu bisigwa njuki zijja kuliiga ku bimuli pa nga bigwa kuli ate weekukwata tikivaako okuggyako ng'oli musiru wangi. Oyina ebyama kyekikuyiza. Nze mbadde simanyi nakumanya nti actually akadriver kooko naye kali eri ako kubanga Chosen Blood abadde alina gwalumya omugagga yamuteekangamu ensimbi mbadde sikimanyi. Naye kati omugagga anaakomawo bakati keyakitedde agenda kuddira ddala. Ate nkugambye nti ow'essente tebamupakunkirako. Chosen Blood ng'okoze loosi. Ekirala seeta bigere ekirala bwe baba bali mukwata vidiyo. Anedda nina okukkiriza si vidiyo. Omanyi sometime olaba kintu kyenazuula Seguya waliwo kye bayita a shoulder to cry on. Wabawo omuntu gw'okaabira kati driver ali amanyi bingi Chosen Becky byayitamu ng'abimanyi. Kyodaawo yazina style ompya ng'amanyi engeri y'okumuyisa ntajja muyisa nga dictator. Abantu ab'okwegendereza abalala bennerabidde nagaye kwegendereza nnyo bestman. Driver, nnyo photographer. Kati kyetaaga nnyo okwegendereza omuntu gw'obulira ebizibu byo. Maama nnyabo abantu 100 abatereeza amaka g'abantu nti bababulira ebizibu. 8 babatutte.
aba batwale singa tubane n'obudde nali bakugambye Sekanja Abdul bannaddiini bamazeewo abantu naye lwaki ozembeke yes biki bamazeewo abantu najja n'amubulira munnange pasita ono omu yagamba munne aganye okulokoka babaganye siwuwo Yesu akuntumye n'alyoka amwetwalira wano kati ene olukalala olulungi tuwuliriza omusajja oli yayogerako edda oba tumuleke tumuwulirize olugamba ngalwa kati nga tugenda eri ewalala katuyiseewo kano musamale juice zawedde yazzeeyo mu United States of America eggulo alabika naatera tutuuka awo nga tuli ku kisaawe entebe kyatereera kyakabi nnyo kyaka kibulako kiri kikubeera oli ye maama we naye yagenze naye oye Serbia president nga musiibula maama we ono Brian muganda we ono oyo senga oba oluganda neze kulaba mwami Christopher Kyamufumba yabaddewo olinze ennyo omwami nga simulaba bannayo badde ki oyo nsonga nkulu nnyo buno obudde apropose nze tulina kati omuwa ekitiibwa kati munoonya waali kyobadde ki sewuya nga wamulwisiza mutuleetera bannayi okutomokomoka oyo pulezidenti n'omugagga kati awo omwami yadde awuyo obadde obayi byakoze bitya wuyo omwami yabadde ng'ategekera omukyala jukira VIP zawedde tasimba layini era yabadde bushoke yalina otegekera zawedde era at the airport wabeerawo cases nyingi era zabadde awo nga mpitirivu kakati tugenda kgenda eri waliwo akantu akanomyawo tubadde muzaala avulaini akadde noza kayisi mama fina sorry jasi batuweeko ku mama fina ng'aliisa omwami we kale kakati nedda kiri bwe kiti era abuteggwa nenkyejja kujja kati tugende wa tugende wa Musa Semwanga naye tusooke mu bacapa then tusoke tudde wa Musa tusooke mu bacapa wangula tukutuku ne sabuni jama nagamba dda buli woyogera ku Masaka ekijja nseenene suuna bendi binyanyanyanya DJ Shiru wa Lukaga olwaleero nedda twagala buli woyogera ku Masaka ng'ekigambo ekijja mu kamwa kwa Munnayuganda sabuni gwe bayita jama twagamba dda akwata mangu ekyovu taggwerera newoomuleka mu nkuba newokola otya agenda kusigalawo ekyenjawulo ekiriwo ye sabuni ge twasoose okuba nga tukuleetera mu kitole sabuni waffe wa jama twamukuleetedde mu kitole ne tukuwonya akamba akawaata ate kabenga kasala emmere twamulese ng'olwedde mu parking olwaleero tuli Masaka Sembabule gye tugenda okuba nga tutambulira yonna kutambuza njiri ya wangula tukutuku ne sabuni jama tukwaniriza leka tubikulage byonna eby'e Masaka zekozesa sabuni wa jama kyova simu jama gwe yo gwe kozesa sabuni wa jama kibola basirimu jama ekikopo nyola mugama era tugatike kwakyo jawite kabaka je tugambo binebe bime mutama gwe kozesa omuliro storio gwe ekibiyite kitoba ati nowolera nkuba gwe kibakitabyona batena nesimera nkula utabagabone batimaniyo Bichi min yogera muka bicha ukoche boye gandana kati tugera wana jama bano bajama boyi gwe toba mu jama weyonje ne sabuni wa jama towakana boyi wewala okuba mu jama bano bajama babeera muno bajama balamusiza nnyo bannakayabwe nze wano ku Mulongo Enterprises mbakoowola mwenna gye muli jama sabuni wa jama azzeemu sabuni bulijjo gwe mukaaba ow'$10,500 kati waali ku katale n'ow'$50,500 waali naye bulijjo gwe mukaaba sabuni omweru ow'$4,500 waali n'ow'$1,200 naye waali ow'ekitole
toddeeyo n'okaaba nti sabbuuni wa kawoowo yagala sabbuuni wa kawoowo nga wano waali ow'ennyo 5 n'ogenda ate n'okombooza sabbuuni atali mu kawoowo atali mukyamufu wano ku Mulongo Enterprises. Lukaya a 1 a 2 Momenta Nash skater the risky taker. Of course mwana wa Arsenal. Of course vinavifaa sabuni wa Jama. Enda kuduka ili kuleo kumbisa wa sabuni wa Jama. Ugende. Nash. Oya mamita risky taker. Echimu isa risky taker checho. Lada. Manomani kwa sabuni wa Jama. Wangula tukutuku mwesa sabuni Jama. Wangula tukutuku ni sabuni Jama. Ninga jukira tuina sabuni wa Jama. Tuina Prestige Margarine. Tuina Lanzo sabuni anawa. Tuina baking powder chapa mandashi. Tuina soli chibiriti chiliko kitizimera. Atemu uti wa muti si wax. Tuina toss washing detergent. Prestige tumina mu grams 2.5 bitano kilo ne kilo 10 alia baking. So no Rachel njagala mukulu sadati enini abayiti banalukaya mukikuwe mukimu gure bintu bye bagambi kwa manga. Ayagala ekibiri kya Solio ekyobuti kiri wano jangu ekigule banaluka ya mwenna sabuni wa Jama asangibwa wano ekibiri kya Solio ne sabuni Alanzo yenna bino kudeye nungi ate mukulu sadati abantu ennaku zino olensangi zino betalidde sabuni wa Jama bo bakuwansonga kiba kiba mwagala nnyo. Wanga sabuni ono amuka nnyo ate era alina akawoowo akalungi akabasikiriza okuba nga bamukozesa. Loza banalukaya mukikuwe eno mukitegedde sabuni oyo n'ekitole twakireese atasobola gula muti jangu ogula ekitole. Kitegeeza nti ebitole 5 bikola omuti gwa grams 10 tulina grams 8 ne kilo. Ayagala sabuni anaaba kikira ku mulembe mutebi tukyanaaba ku sabuni akola ki ayoza. Tunaaba sabuni Lanzo. Tulina baking powder chapa mandashi jangu omwefunire. Prestige Margarine wali grams 2.5 grams 5 kilo ne kilo 10. Basabwe manya boto yanzo kuba ku t-shirt abantu banno balungi bambi t-shirt bazituwadde tugenze tunyirira abatugulako mwenna tubebaza mwebalire ddala okubanga mutuwagira ebintu bitambula bulungi bambi ebintu byabwe kisooka Jama alina akawoowo olaba Jama ow'omukyala alina akawoowo naye ate olwono yekigenda kuba kikabuka. Wangula tukutuku ne sabuni Jama. Buli wagula sabuni Jama, Prestige Margarine, sabuni owokunaaba, owa Lanzo, owobuwunga ayoza, owa toast, chapa mandashi, baking powder, ebibiriti bya Solio, buto wa Rinsen, omuzigo gwa Kasuku ne Tiri, Nala instant noodles n'ebirala bingi nga biweza obukadde 5 n'okudda waggulu. Abo ofunira wakakonge kojjuza nga kakuyingiza buterevu mu kalulu ak'okuwangulwa tukutuku n'ebirabo ebirala nfoofo ebyo. Singa nakuwaza abasinga wadatompa nanyo kuoma wansuka kopi over the banzija don't be afraid baby ndi muchiwi nacho chimanya wampama you're the best sorry akusinga you're the best wasinga singing all your songs amazika kakwamo maso Olunaku olwaleero muganda wange ow'enkyukakyuka making sure nti ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo
Muwanga Derek naye wali wano kosta ne mukulu wange bamuyita TK dressed in all black. Embeera bweti wetambula ku Bukedde TV1 edakika ziweze 39 ezetodde ku ssaawa 3 ennaku z'omwezi 16 olunaku lwa 3 omwezi gwa 8 omwaka 2025 gwe omusomi waffe wa Bukedde olupapula buli lwa 3 abatwala olupapula olwo bakizuula nti muganda wange nina kyensobola okugatta ku ndongo eno ne bagasemwanga katukuwa omuko nabwe ekyo tulina ebintu bye tugattagatta mu nsika ya entertainment ne tubiwandiika mu lupapula buli lwa 3 ku nusu 10 lwokka osobola okwegulira kopi yaffe eno muganda wange n'otambula n'okumanya era mu mbeera eyo tuwandiise ku Bebe Cool agenze Bungereza ali ku The Break at the Chains album tour yakave Tanzania yakave Kenya kati yali nyenyo ne Mamizu ne bagenda e Bungereza. Still tuwandise ku mbeera ya Nobert nga bwomanyi eggulu gye yali bamukuba mizibu tumuwandiseeko Chosen Beck tumuwandiseeko bagamba muganda wange Namunswa alya ku nswaze nabwe kyabadde amuvuga yali amukuba ebifaananyi yalabye Amiri yadda mu mmere empereerwe n'agamba wakiseddiza Chosen Beck nabwe ekyo bamusabye obufumbo embeera tugiwandiseeko waliwo ne guy bamuyita Sekamalasi onono muyimbi wa nyimba za gospel ayimbira nnyo ku church ya Pastor Kakande yamuwadde emmotoka ya bukadde BMW n'amugamba onyimbidde nnyo ennyimba eziryowo omwoyo mwoyanziseeko onkuwa emmotoka byonna mu Bukedde waffe olunaku olwaleero muganda wange afuluma buli lwa 3 tuliwo Alpha Sebunya muyite Mudra gwe mulundi gwange gwokubiri okujjako mu kifo kino tuli kyanja wano muganda wange tugenda kunyumyamukko naye Muwanga agambye atuuseewa ajja naye nga bwajja akayimba ako ketukubye bakayita best ngenza olingizaako wano ku mutimbagano akayimba yakatadde 3 days ago nabwekyo kalina emitwalo giringa 27 egy'abalabi yazzeemu taaki ey'omukwano era mu comment wano waliwo omuntu agambye waliwo agambye nti muganda wange ye Cafe Promotions agambye mba naatera okuva mu laavu ate Mudra naata oluyimba lwa laavu kwegamba tayagala kundaba nga siri mu mukwano wadde n'akatono oluyimba lwa mukwano no Cafe Promotions wagambye waliwo no Mudra Gadget agambye Ugandan music industry should appreciate Mudra cause he's so talented. Tuli ku Facebook ya Bukedde TV1 abantu kwe batadde endowooza yaabwe waliwo no bamuyita Angel 256 agambye mukadde wange no hit ate hot kale embeera bweto bweri Mudra azakola n'abayimbi abawererako ddala Mudra yakolako ne Ava Peace n'akolako ne Winnie wa Mami nga abakolako abawa kye bayita helping hand mu ndongo eno naye tebakyaliwo agenda tubuulira balagawa Mudra y'omu ku TikTok nabaddeko ku TikTok ekiro ayina abavubuka bakola nabo video ennaku zino abamuyimirira emabega sibategeera nabo njagala abanyumiza olunaku olwaleero jangu tukole Mudra naye ng'oli fresh omwana ono ekikumba ennaku zino yakitabukira olaze wayibula fresh and clean is Sebunya Alpha Mudra jangu otuule wano ladies and gentlemen yaman naye Mudra ofaananira ddala basita ofaananira ddala seba abantu ab'amaanyi twako ogikubye anjegero ozikubye wangisebo wange Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa barakatuh. Otya muzira munnange. Ndi bulungi alhamdulillah. Oyo kyafse. Uwe base sawa mmeka nakulese ku TikTok ekiro sawa nga 8. Ne base sawa nga 10 awo. Sawa 10. Ne sinadde navuddeko dda. Newe mala tuzanya mu kagemo ne batano bange. Ne mpandika mbyempandise ya. Abo bagayi bokola nabo live za TikTok abakuyimirira emabega bebana. Abo bantu bange batano bange nabo ba content creator. Sibayimbi. Sibayimbi. Kwa kwaliko waliwo gye wakola last week yaliko King Saha ne Winnie wa Mami nga ndaba abawa advice. King Saha nga ina byabaliraliramu awo magezi. Ajera munaye bavubuka. Ate naye ndoza abasingako ki obukuba batusingako. Chiwa kisuubirwa nti nalina obbanga alinamu amagezi agasinga ku gaffe. So I think it's okay. Okuba ku magezi. Nsaba kati obuuze ku batulaba mu nsi Uganda n'ensi yonna okwetooloola.
era de bannaye mwasuze mutya muli mutya abali eyo all over. Good morning to you everybody. How is you? I hope you're good. Bagaliza obulamu bulungi. Okay, kati tutandikire wano. Was it Monday or Tuesday? Wavuddeyo ne posti nga you're not happy with a certain MP gwe bayita Ssemujju Nganda. Ngezezaako okunoonya gye wavudde okukola posti eno oba noonye video ya Ssemujju Nganda ng'embuzi. Ssemujju Nganda yayogera ku ki? Kye wakomenti nze. Nedda baatugambye bankwesiti ne bangamba account eri fake eyabyogera. Koze account yali egamba nti ngeraga yajuwanikangalaga musanyufu olwokubanga Uganda yaluzinze. So akakawumbi akamu president yali abasuubiza mbukagende kakola ebirala. But the good thing si yakikoze ki si yakiwandiise. Yeah. Wamwetondedde? Era naze ne ngamba I'm sorry I had the account eri fake. Okay. Kale kulikayo ku Omura. Alhamdulillah. Allah yebale kunsobozesa. Yakusabira nawe akutwaleyo bakuzeeyo. Inshallah Yesu yedduwa yange bayira. Amin. Ja nange ngendeko eyo enviri ndaba zikuze n'okula. How does it feel okubeera mu such a holy place nga gw'omuyimbi? For me as a believer Siwayonga Muyimbi is very incredible. A very incredible experience. Wallahi, walinze wanjawulo nnyo. For me, I felt something different. I felt a different person. Nempuliranga ebyaddala. Anedda buli omu yetaaga atuukewokko. W'amasannyalaze wagawulira? Anti waggulu wakaba weereere. Weereere tewali kiyitawo? Tewali kiyitawo. N'ebyo bintu bituufu? Tewali yadde ekire. Ebyaddala? N'empewo yawo yanjawulo. Buli kimu kyanjawulo. Dennis, Peter alina ka video katadde mu folder awo nga mwami ono ali akola Omura nga bakusalako enviiri. Kati you didn't hesitate okusalako enviiri yadde? Mba nnogondera ebiragiro kuba kye kiba kintutte. Sifuka ali atakwa nabala mugenze ne sifuke. Sifuka nti sifuke gulaba sebe manager wange. Olimba Mudra since when? Twatandise okukola wamu era tunaatera okukola okubategeeza. Akwa video eno gye tuzanye gye bayita the best. Ndabako kalogo kakasifuke. I was about to ask nti ki ekibagatta kati abadde amanaging gladiator tanyiige. Omanyi ebintu bya Uganda anything can happen. Ba Luganda naye kati nze nnyingiramu nga business. Mba nkola naye nga oli kyali wange mukwano gwange ddala ate era yenga businessman. Kuba era naye adde amanaging gladiator era bakyali bonna. Naye tekigaana gula mmotoka n'ogula neki weziba naddala nga taxi. Zonna zigenda kukola. Yeah. So sisuubira nti gladiator ayinza onyiiga kuba gladiator ali fiiti nnyo, omutima gwe guli fiiti. Ayagalize kyokka mugagga ye gladiator. Nga y'omuntu alinamu. Sibene ebyobulogologo biri mu bantu baavuuvu na butima bubi. Kitegeera babeera n'obulogologo. Naye omuntu ng'amanyi gy'avudde n'afuna ate akasente. Asasobola afiira ku munne. Tunyumye ku Winnie Wamami. Sofa career yo ogiraba otya bukyanga akuviira ogiraba otya career ye? How is she progressing musically speaking? Tuli wamu naye tanviirangako. But she's doing great. She's doing great naye tanviirangako. Tuli wamu tetwawukanako. Yeah. Ate kwa waliwo ambozza nangamba Ssemwanga Mudra alina omutima omulungi akwata ku bayimbi aba yakamukwatako atogenda olanga omuyimbi omulala omuyimbi abiikidde omuntu omulala. Bino ebintu bibeera kullo oba wabaawo sort of agreement yonna ng'okola ne bano abantu? Nja kuwa Winnie Wamami nkwe ava peace n'abalala bakabi b'okoze nawe. Oba bibeera kullo just?
It's basically more of that. Naye ekyawini kyanjawulo. Naye ate omuntu era olaba nga waliwo ekyakabi ekimugattako. Kiba kyakabi n'omuleka n'akola ki? N'akyegattako kasita kibanga in a respectful way. Ng'oba olina ofunira kuba kiba osobola kugamba n'ongamba nti omanyi tubadde tutunda wano eno ki migaati. Naye wali eri waliwo akuyigiriza okukola keeki n'enkugaana. Kasi otandika okukola keeki naye n'olaga nawe nfunira mukonze nga wadde ki owa keeki we yakulabidde wano ku migaati. There is no problem. Omuntu aba alina okweyongerayo. Kubanga nange buli lunaku era mba nnoonya ekituli wenkola ki wenfumitira. So tekirina buzibu. Omuntu era asobola okujja n'agattako ne wa mami. There is no problem at all. Yes, it's very nice. Kikuyambako nange kimpewulako. Nekyongerawo n'emitwe ebiri nti girowooza ekintu kyekimu. I feel like buli omu alina okubeera nga akimanyi nti kiryoka omuntu okyukamu oba okyusaamu. Si lutalo. Oli musajja mukozi without a doubt era buli oli akulaba agamba akuwerako ng'ekyokulabirako. People should be hard working like Mudra. Before nga tunatandika kuyimba olina emirimu emirala gye wali oyiribyeko kubona oyibula ali ku kamera yapootanga ku bizimbe ng'aweereza musenyu. Ono muwanga be baakimanga amazzi ewaabwe ku kyalo. Gwe nga Mudra before you came into this music wali okola ki okuyiriba okubeezaawo obulamu? Nze golaba nali nkyali mu ssomero naye nakavaayo form 6 negenda ku Sekaziga. Muganda wange yantwalawo Sekaziga okimanyi eriyanye mukwano mo nga waliwo edduuka ly'emifaliso mwami bamuyita Juma Sebbaale. Yali akola ne kampani bagiyita Comform. Ne bantwalawo nga ngenda bbala bitabo. Namaliriza nti siba mifaliso nga ngisibira abagenda otwala. Nemba fulumiza nako ebweru w'ekizimbe nembateera oba ku taxi oba biki kwegamba nze kubanga waka nali navaayo mangu tukanenvaayo. I got fed up of home nga mpulira nina byonna okukola nze nga nze ebitali bya waka. So wenamala nengenda ku nentandika kyebayita van sales ng'otundira ku mmoloka notambula no supplying wano ne wano muganda alina Ndagazi route. Bwe twavaawo nenfuuka sales executive. Yep. Nentuuka nga mbeera ku office nange nenfuna abaana bentuma mu field nenkola ne accounting awo bintu bingi. Era we nalabira nti nno wanene Uganda si bisaanizo oluusi kiri ku connection. Banatuuka nenkola emirimu gy'abantu abalina obba nga baasoma ennyo. Okay, tusigazza eddakiika eringa emu tuwinding up tugenda mu mboozi za booda. Wenkuwa eddakiika eyo oyinza gikolamu ki Mudra? Eddakiika eyo of course soka nembuulira ku baghetto youths batono abalowooza ghetto youth yonna gy'oli akaseera we tulaga wazibu. Tugenda mu bululu tetukola fujjo mu bululu. Bannabyabufuzi bakozesa nnyo naye wemala ne mukafiiramu. Temuzoleera bakama bammwe banayete oba mbagambe ki ate mukole. Temulekera okukola ate temuzoleera. Muwala ebintu ebiyinza obbatwala mu makomera. Bayuti bange mweyagale ate musinze nnyo Katonda wammwe musaale nnyo mwana. Ate nze mbagala nnyo mwebale kunsupportinga nze. So we are coming back solid and star like never before. N'obuyimba mbulaba kati tansosulawo anti gwe mwezi gwetutandikiramu okukola ebikolobero. Era mugenda bbira nga bikolobeza ku bisenge bati abanyiiga bakole ki banyiige. Newe banyiiga mwe temujjaaga. Don't stop. Supporting
namwe mwe supporting mche Katonda kye kisooka bannaye magezi bagamba mugatandikira neera mugasembera era we gaggwamu munova Katonda amagezi nga gaggwawo Ssemwanga ye bana Mange ali atya yakoze omukolo Mange ali atya Mange ali bulungi naye era yatambudde taliwo kati nga bwe walabye musajja yagenze ku honeymoon musajja Amerika kati yageze mu Amerika era mu Amerika kati yaddala hata kyakwatwako bitonotono takyabuuza nakubuuza abuuza ate nga batabuuza batano be naye nga takyakwatwako bitonotono mbwaze omusibira kasimu simanyi biki ate wewadiza simwangu kati sebo simwangu bamwita mwana wa muzungu Mangere nkutumiddeko kyali wange hajati sibyebyo byebyo baako kyogamba abantu ekiriwo ku byonna kye mbagamba kubanga omulwadde buno budde wetwogere yali ku macupa ecupa zaakyo oba musaayi mazze mukyezi anti gwe tekinakutuukako gwekitaliridde batukyawa bulijjo kirinda kino kigi gwe kitaliridde nnyina nti linda buke kati gwe tebikwatako omusajja ali bubi gwe oli mukubalaata omusajja ali bubi yakaba obubi naawe tulekeshe twakalaba omukyala n'obeera negwe soko mokyeyakala no wa bodaboda yepanka owa bodaboda muluzungu amunyumye mu luzungu kale munyumye njagala